kyalo. Okay, kale tugenda mutambuza ya bulamu lunaku lwakutaano the 4th of March 2022 twabagambye edda waliyo okugema covid mu bimuli by'ebulamu. Abantu batandise dda batudde dda. Kirungi nnyo. Kale olunaku olw'eggulo waliwo abakugu mu kibumba. Bagamba ekirwadde ky'ekibumba kidney disease. Ekibumba kidney y'ensigo sorry liver ky'ekibumba bayengena mu weekend nange munsaasire ogenda mu live kati kirabika obyaddala oli muko obulwadde bw'ensigo bweyongedde nnyo so bawoninze public against this particular disease tuwefeeko tweddaabirize obulwadde buno neba nenga tonnatuukako mu ddwaliro kale by the time neewunya okuba nti kati bagamba guno omwaka 2022 nti obulwadde buno bungi gwali mwaka ki nali emulagayo nga nziyanja bajjajja wange naye nalaba abalwadde nze nali sikiwulirangako. Okay, maybe I was still young. Nesu yanko nti obulwadde bw'ensigo nga sibuliranko. Bulwadde abantu baluma buligenda mu wadi ya kanso jja kakasanta waliwo n'otawuliranga kunga naye gyali ojja kugenda mu ndwadde zino we zigenda mu z'amaaso gwe gabaga kusiibwa busiijo ojja osanga yagabunduseeyo buli bulwadde bugenda mu ddwaliro because lyekkuŋŋaaniro ly'abalwadde obusangayo nga buyitirivu kuba nze nalinda babanenga buli gwenda babaga mulwadde wansigo naye kati olaba bavayo ne bagamba nti buyitirivu ekitegeeza ate kati kisusse nnyo bumala kukwata ne bukwatira omuntu onomanya nti gye buli ensigo eridde nanjalasi nnyo era ebitwalirwako bingi nnyo nti oli bwefa ino genda smile dialysis etwala bingi nnyo ensigo kasengejja ebikyafu okuyingira mu musaayi gwaffe ate omusaayi gwe gusinga obukulu mu mubiri gwaffe kubanga gwe gutambuza oxygen omuka gwe tussa kati akasengejjako bwe kafa ka filter ekitegeeza waste products ebintu ebiteetaagisa kugenda mu musaayi gwaffe bigenda yingiramu ekitegeeza ebintu omusaayi nga bwe gwe gutambuza oxygen gugenda kubeera affected so ensigo y'omuntu erina okuba nga efunctioninga bulungi nnyo kakati okuwoninga public against this disease bagirabe nga kisusse nnyo naye ate ekyewuunyisa obulwadde obusingira ddala mpisa zaffe zetweyisaamu engeri gye tweyisaamu tusobola okululinga out obulwadde obusinga ng'ovudde ensigo kisobola okubeera genetic nti osobola kijja ku famire yo nga kya famire n'obulwadde obukwata famire oli waba yalwala biyinza binkwatirako singano tulina kujja small family ntwala tulibagaga bintu ekyo ino nkamukwano gange oli alishayalwa nakanika kati buno bulwadde bw'ekigagga afunye blood clots nga bungi musaayi wakutuka but bambi bitwamwanguyira naye obutukuto bwali bumusse so bannange omuntu kiwewoze newolerero nga ziti karaba overweight abantu nga omugejjo gususse ng'ovudde kuba nti busobola obw'ensikirano abantu abalina sukaali n'abalina high blood pressure basobola okukwatibwa mangu obulwadde buno kaakati ekisookera ddala tusobodde ki omuntu omulabira ku ki nti ensigo ye etandise okufa nti waliwo obuzibu weerabira ku ki ng'omuntu ze twandise symptoms ekisookera ddala omuntu singa olaba nga you need to sleep naye nga tosobola kwebaka bulungi waliwo obuzibu tumanyi okwegambisa nina amnesia nze otwo tetunkwata biki ebyo manya waliwo n'ekizibu oyinza okubeera nga waliwo obulwadde buyinza okubeera specifically sinsigo naye obulwadde bwe basooka basawo kululinga out sobola nga batubuuza owulira otya ye n'awandiika agenda na symptoms zino tezikwatagana na za bulwadde buli n'amanyi ono n'ekizibu kye kino omuntu ng'okoowa nnyo kati by this time oli awo yayuyo olinga eyakedde okwetikka emigugu just nga omubiri gugenda zezimu ku symptoms z'obulwadde buno ekirala skin yo n'oba onabino weesiiga ebizigo obeera ne dry ate ng'ebeera ekusiiwa olususu luba lukalaakala ate nga lukusiiwa dry skin dry itchy skin then also obeera ogenda nnyo emmanju ng'ofukiriza yes nti ensigo egenda etendewalirwa then osobola n'okulaba by the time wolabira nti urine yo omusulo gwo gugenda gulimu omusaayi guba gwagenda gukyuka
usually omusulo gwe gubeera nga gwa yero nnyo oba oyinza okuba tonywa bulungi mazzi naye era bw'onywa amazzi n'oba onywedde ebikopo ndowooza nga 2 guddayo mangu guddayo mu white so kale eyo colorless guddayo mangu mu colorless ne gubeera awo naye bwe gubeera nga ne bw'oba onywedde nnyo mazzi gusigala gwa yero nnyo so gugenda gukyuka ensigo gyekoma okubeera affected gugenda gukyuka osobola n'okufuka omusaayi yes then also ate bafuka oguwunya ennyo olumu era nabo buba bulwadde mulimu UTIs mulimu era ensigo mulimu bwe bityo olwafuka n'ogamba kati mulimu bba kati toyi abanyumba omwenge gwo gujja kuwunya by default then omuntu ng'ozimbazimba ebigere ebiseera ebisinga tugamba nti abakyala bali olubuto odima ebaleetera okuzimba ebigere bwe bakiyita naye ate bw'oba toli lubuto odima bw'oba toli lubuto oba omwami n'ozimba ebigere n'ozimba bu ankles obukongovule oba n'ebigere alaba luli ako akalungi nga kazimbi wekabuulira nga kuliko nnyama yokka kitegeeza wabeerawo ekintu ekitali kituufu so oba olina okugenda n'okola check up n'ebigere okuzimba then okubeera ng'ojja nnyo ebinyinyi ku maaso ate ensigo n'amaaso bikwatanira system yo like it is a chain fenna mu mubiri oba obwo bukwatagana n'ekibumba ne bukwatagana n'ekyenda bwe bityo so ekintu ekimu ekyaffectinga ekirala kyaffectinga ekirala obujonjo bwanjawulo n'ebinyinyi ebinyinyi n'essaawa zino ng'omaze okunaaba amaaso kisobola okukwata ebinyinyi byebiriwa kati twetaagamu adamu muba kati awo naye batanyo bikingira agendanya ku bantu abakuzeekuzeemu olumu ekyalowooza ebinyinyi bye ebyabakulu akajunyo ke k'abaana abato kati goba nakati oli waki nze mbawo akajonjo si binyinyi wamma nga bw'olaba ng'ojja nnyo ebinyinyi ne bwaba mwana muto bye tuyita puffness omanya nti oyinza okuba waliwo obulwadde zino signs bino byolaba wabweru twala obudde okyogera mu luzungu you have puffness in your eyes you have puffness in your eyes olina ebinyinyi yakajunju kwe batayata mu luzungu era nga wobekyandise bimaliriza then n'okuba nga oluzinze appetite omuntu yali eriyagala kulya yes tokyasobola kulya bulungi omanya akasengejja kanafuye waliwo ekikyamu neffe twagala nnyo obulwadde mukwateko oba ayokya munda we wamanya ate ebiseera ebisinga ensigo esobola okubeera emu kano kajonyo omuntu w'ekinyinyi ekinyinyi kikwata n'okwo ku gundi kweyo yenjuba awo tewali kirimu eryo liiso buliiso era mpolda ya liiso akakamyufu kakati ebiseera ebisinga spelling gimuwe endowooza ya puffness aginonya kakati mbadde nkugamba ebiseera ebisinga omuntu asobola okubeera nga munda oli damaged neffe tetukirakako ng'abantu yes ng'oli mulwadde munda ensigo emu esobola olwala ate ensigo emu basobola n'ogijjanjaba ne badonors gye bali basobola n'ojja operating nga ne bagikugjamu ne bakuteekamu endala but of course kasente kalina okwetaagisaawo naye bw'otajjanjaba esooka nedda kino si kyensomesa bw'otajjanjaba bulwadde musigo esooka tudde ku kyamagulu ekya puffness kigaana keka akakongovule anko yeri anko ekyo katonda azimbye mu maaso azimbye wano mu maaso ojja kwesanga nti esobola olwaza endala eringa nnyanya nvundu egirwaze tezirina wezeekoonerako era obusuwa obutambuza egundi buli connected emu eyinza okulwala nerwaza neginnaayo so okumanya bw'omanya symptoms zino zenjogeddeko and signs osobola okugenda n'ofuna ne bakebera nga obudde bukyali bw'ebeera emu ne bagitaasa ng'obudde bukyali otambula n'emu naye nno n'ensigo emu esobola okubeezaawo ng'omuntu naye ate tosobola kubeerawo nga towekubira lubege nga saidi emu n'oyiika mpozi emotoka eyo ebadde ki wamma osobola okubeerawo okusinga ate zombi we zinaalwala ne bazikugjamu of course batosobola kubeera esobeerawo nga siina nsigo ate kisoboka nenkozesa ekibumba n'ensigo twogera ku nsigo kidding jengi gyendiko kale kakati twewaze tutya okubeera twewaze tutya obulwadde buno era abasawo kye boogerako tugende ku kubonda g'ensigo weeri
abantu mumiri ba kubigwe kyolowooza omuntu asolomanya omutima we guli yes ne ensigo ziri eno nkumpe mugo I know naye omuntu ayinza olowooza bazi ayi kati wetugamba nti nno ate oyinza ofuka omusulo ogwagundi era ayinza okukwatira wano wansi wano era rounding up to the next figure nakuwa kye era abakyalo bayizaga zirina kakati ekisookera ddala diet ebyokulya byaffe bye tulya abasawo bye basinze n'okwogerako ku nsonga eno tulina okulya vegetables greens nakati bannaye ebintu ebyo ebimera buli wamu ate bannanga abakyala omwami mutereko nakati ayina ebyama bingi babulye batera mu bukoolakoola kale muwe nakati gattamu akakoola ebikoola gattamu ebikoola bino muwe nakati asiriwalenga bw'afuuka omulamu nga wali omulamu yes ebibala bane ebyobugagga tebe ate bannayuganda ffe twandibadde tetulwala nakulwala kale you know yes Africa at large okay it is discipline naffe fenyini nankenyini kabisomesa nzijukira bujjukizi nti naku bbiri sinalyadde kati nedda mu bazungu omala okulya emmere odda ku dessert yes fe wano dessert is an independent meal mulidde ffene temugenda kulya kyamisana era tteeka liyitirawo mulidde ffene ku saa mukaaga nti ekyemisana tekitujja lya kyaggulu yomala otya okulya ffene n'ogamba maama enjala ekuluma wawukuuka oli mulwadde oyagala kunnyonoonekako naakusobola ekampala kati dessert ate naye efuuka independent meal wewali obuzibu wano yes ate n'ekirala bwe tutuuka okulya emmere ffe tetumanyi kulya katono olya esowaani namba dessert agendewa tulya funduukulu olya kiri omusajja kyeyagambe kyebayita fuiza kati amazima ga katonda dessert omulidi ne ku mikolo by the way if you ever been to a wedding oba kwanjula dessert zino abaana baziteekako naye yaleka ekinyoobwa mbwaleka akanaanaasi aleke ennyama yeterako agafigere emmere nejjira bweti n'agamba wa ate bino n'abiteeka wakaneerira emmere yange nekkutire dessert n'azireka naye weefunidde fruits ez'obwereere teekako katonotono ne dessert naye oba ggwe n'ogenda n'oluka nga wali dessert waliwo watermelon ozirina ewaka nyangu zakufuna ab'ekigaali bazitambuza buli wamu enkoko bagabiranga biri kati wano weegabira n'okwegabira nedda tusukka baaeka ng'oli muloge buloge yes but once in a while abazadde buno obulwadde no bwetwogerako tebukwata bantu bakulu ate obulwadde omutukula nabwo neova mu buto nga bujja bukula bukwaffectinga ng'okuze so tutandike mpola mpola bw'ofumba emmere waka mwemanyiize oteekako obutula ateekako greens ebintu byalayisi ogula nakati ow'olukumi n'olaba nga muyitirivu nnyo mukanya kugamba tata sikola sikyakutegeera muno katunkuma akaawe yes mukanike okitegeera ovaked okanika settlement erinyiriramu erinyiriramu kanika ekyuma ky'oggwe kitegeeza okusanga mukyalawo ng'asaanika kankanika omwami wange ekimu kye bakanika kiba kifu oba kiba kigenda kyonooneka mukole service at least atena emmere ng'eri kyetuyita low fat diary magi amata dairy products naye nga temuliimu nnyo masavu so eggi bwe mba musobodde oddiryako amasavu tegali wano eggi wemba musobodde wemba mulidde ku magi ate temusiika nnyo eggi lya boiro lirina omugaso gw'amaanyi nnyo okusinga essiike olumu litabula lwakuba naye bw'olirya ate bangamba mbu tebali alimu lyerisinga ottabula bituufu bakomako limu omugaso gw'erimu gwenkanakana omugaso gw'abiri kati olwaba alyana kati bakola nsobi but I think bw'omala okulya ejja effumba enywa amazzi nywa amazzi nawe kenyini togenda ddiwulira wano ne mu lubuto lijja ddayo ate nekyera obanga ugayigiddeko apanga mabwa temugalya ate ogalya mangi olubuto terunagamanyira ojja tabula abantu kyatukubya notukubya okulya amangi waki tolidde eggi I know banaana babagagga sisikyenda twali tulina enkoko mulimu naababeeranga n'enkoko ewaka naye nga n'eggi tebaaligyako bannange naye abazadde muli babi oyo wakusaba ku ssente mu lumi emu wazikusaba akawungezi n'ogabalonza gonna n'ogatunda kyokka naakujjukiza lugenda basasula sukulu fees abaana atisi bawe ku damage naawe ne damage mwali bambi kibi nnyo abaana bamaliriza kati bazuwali nga obawa damage batandika okugeyasiza jjajja wange ng'agamba temulya nkoko zange naye bwe mulaba nga egenda erwala
mwata mugirinda kufa tugisale abaana bamenyanga enkoko obugulu yajja gana okuya Katonda tali basonyiwa ne whole grains mulimu ebijanjalo mulimu ebinyeebwa mulimu soya mulimu bine bebatudde ebijanjalo peas ebyo byonna bintu birungi okulyako ebyennyanja omunnyo omubisi mu supermarket batundamu omunnyo gwe bayita carbonized. Is that the word? Na Uganda akabafe ekyo kireke. Omunnyo ogwo gwe balyanga mubisi era bw'oba ogenze mu hotels ez'ebbeeyi baguteekawo ku ttebo oba ogulaba oba batyaguteekako oguli ewa Maria gwe gulina obuzibu gulina kubanga gufumbiddwako. Gulina okuba nga gufumbiddwako. Naye agufumbeko. Kati gwe Maria gwatadde mu mmere gumala. Omunnyo ogwo guleeta amazzi mu mubiri. Nno kivana ku kikwemanyiiza. Yes. Tewemanyiiza kwongera munnyo mu mmere. Omunnyo omubisi guleeta amazzi mu mubiri. Ate agatage tetwetaaga. Abakyala temufiira ku munnyo tetugeetaaga ago amazzi mabi. Amazzi ge twetaaga gano aga bulijjo agalinomu. Then ennyama once in a while taata abantu buyisa weekend manya budget bagulireyoko ku kanyama balyeko. Olaba ssente nga weeziri nnyingi n'ogula ennyama. Naye bagulireyoko ku nyama balyeko. Ebintu ebiwomereramuko sugars are very bad but mulimu sugars naye ate tuzeetaaga kyobalanga omulwadde wa diabetes bw'abeera ne low sugars ate bamugamba nnyo kasoda bamugamba ali ku kyokulya ekiwoomerera olina zibalansinga ebyokunywa ebimu sukaali tobifiirako nnyo but era twetaaga sugars mu mubiri zirina kubeera nga ziri balanced. Amazzi amayonjo ag'okunywa tulina okunywa amazzi naye nga mayonjo era bakubiriza gavumenti okubeera nga buli muntu asobola okuaccessinga clean water. Then exercise oba tutya yonna engeri gy'osobola okukola mu ddiiro osobola kutambula wopaakinga ogende ku offisi yo wasobola okugezaako okutambula paaking awo mu ngeri yonna yonna kola ddiiro ng'omuntu then mwewala okukozesa tobacco okufuuwa fegge byonna ebyo bigenderamu ebyokusmokinga mu byewale n'enjaga ebeegenderamu nedda byonna bigendera mu smoking kulwokubanga omukka ogwo gwe mussa munda gwe gwafekitinga kidiniyo. Yes. Abasawo bwe baba batuuse okujjanjaba ng'olemeredda engeri gye bajjanjabamu ekibumba twayogedde ku dialysis basengejja omusaayi gwo kyuma kinene ekizibu. Yes, baba balina okugusengejja abamu bafeiringa at some point kiyinza okuba nga tekikyasoboka abalala bakola transplant bafuna donor naye ani agenda okuwa ensigoye balisasa tebalinatandika kunoonyereza nga bano abaanoonyereza omutima gw'embizzi ensigo z'embizzi zo zikola zitya tukyali ku mutima kuba gwetaagisa nnyo kubanga gwo omutima gwe kasita gufa guba gufudde naye ensigo basobola n'okugyamu emu n'osigala ng'endala ekola tutandikire ku mutima tujje ku nsigo zaayo. Kuba nakyo kikulu. Then ekintu ekirala singero the only thing ebyo bibiri we birema kiri kuddayo kubeera ne discipline engeri gye tulivingamu obulamu bwaffe. Drink as much water as possible. Nywa amazzi exercise tulye bulungi twewale nnyo ebintu ebirimu nnyo butto n'amasavu osobola okubeerawo nga tobiridde kale obanga lumwetendewaliddwa kibeere nga abantu aba dieting balina okugamba balina ze bayita cheat days olunaku lwekubako enjawulo so cheat day ebeereko kale naye ebiseera ebisinga tubeere ne discipline engeri gye tutambuzaamu obulamu bwaffe tujja kuba twewala ebizibu nga bino. Kati eno ye ntambuza y'obulamu bwo mu bintu